okubanga obulungi njagala okwebaza mwenna olina kyebakoze olwamateeka yaffe efuuka ekyenjawulo sebo mwana Lutebe nyina okubafu nti nyingidde ebigere bya saba mwenna nga bukulu ate mama bakulembere bamuke waggulu wali ate mulabe ekyenjawulo ensonyi ssebo omuzadde yantegeereza nabaddasineza kinaatera okutereera era nensabibwa ssebo omunyalwanda wa Kabaka leero sifayo chairman kiri mu kigambo kimu ng'ensonga eno bwegwa yangu obuuze bamuyinga omu disitulikiti eno bofunye abangi b'endaki chairman LC5 Mityana district Mugisha Patrick omunyalwanda wa Kabaka neyanzanyo mukadde waffe mfungo okuva kwa Kabaka bwa Buganda bonna abagole baffe abalungi bakadde baffe abatuzaalira saidi zonna njagala bala musaako obuligeezene bya Mukama yenze Mugisha Patrick Nshimye omunyalwanda wa Kabaka era yenze ssentebe wa disitulikiti Parliament rwange namwe kwaliriza ne batabikyala mwenna wali kwaliriza mwenna wakuli wano ng'abajulizi nga omupaka waffe wa Parliament yetwalira obufumbo yagamba nga kikakiro kijakuba waggulu nga kiroozi nga kikukulula bw'okimalira akatiwoomu ddala Jala kuwomera olukundo paka bawezadde yala abaana twagala okuvumirira ebikolwa ebyo ate okusaba okw'amaanyi nammwe nga muli eno mezi entukuvu mwongere okubivumirira bwogende busuubiza okyali mukusaba mwebale nnyo okujja abasoose obusoose eno ogyeko n'emirundi ebirala nasobola okulaba nasobola olwaleero nga banaffe tubeebaza nnyo beebaza nnyo obukuerokai nabasinazaakaewewe. So we ask you to take our messages seriously and urge you that our messages guide you to decision making in at that point of marriage, at that point. Wekitiibwa omulabizi mwongeremu engalo sebo tweyanziza nnyo okujja kwammwe ate n'obubaka obwo bw'otutisse wakyaliwo akatereezo bakatini nnyo Kate baffe mwenna mukkirize emwanjuddwa waddamu abagole baffe Honorable Zaake n'omukyala Bridget baneekongere abakristu baganda bange abasse ekimu tujaguza emyaka 4 wali eya Ssaabasajja Kabaka gyemukulembererako eyamyuka Busimbi kyekifo kwe tugenda okusembereza abagenyi baffe mwenna betwayise. Abagole bajja kufuna mu kifo ekyo nga bwe kyalandikiddwa ku kaadi ze mwafuna. Embaga tejja kutwala ebiseera biwanvu. Oye, umaze wanama.
Muve wakati Mama presi kumuveyo bayo muveyo abantu bamuwerekedde ku bbeeri Halo. Fini soko. That was uncomfortable. You are comfortable. Or you want that to be done. That's the thing. Jennifer, that's part that even if it's done from outside, take that to what is Uganda, the pearl of Africa. That's what we are working for. Thank you for coming. Yeah, honorable members of parliament, and come again to this no Sakwa Katonda Munizantu, and Wana, you know,